hadithi ejwa ku Abi Ayyub Al-Ansari radiyallahu anhu yagamba wekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama omuntu bw'asiba omwezi ogwa Ramadan oluvannyuma n'agoberezaako ennaku 6 mu mwezi ogwa Shawwal abanga asibye omwaka omulamba. Amakulu agali mu hadithi eno owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama atulaga obukulu obw'okusiba ennaku 6 ezimanyiddwa nga sittat ezibeerawo oluvannyuma lw'omwezi ogwa Ramadan al-Mubaraka era ng'ezo zirina kubeera mu mwezi gwa Shawwal obutagusukka. Wabula abasooka abalongoofu ate batugamba nti omwezi gwa Ramadan we gukoma ate okusiba kuba kutandise okw'okusiba ennaku eza sunna Mande, Lwakuna, ennaku enjeru, sittati n'endala ezigwa mu ttuluba eryo. Naye nga teweerabira nti gy'okumya okusiba ennyo ennaku eza sunna gy'okumya okukendeeza emirundi gy'ogenda mu ddwaliro buli mwaka. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Kyaba kya ttendo nnyo gwena ky'otaddeko mu ddiini yo okoze n'omulimu gwa ttendo olina ky'oyongedde so nga ate weeteeredde ettofaayo lyeno nnyo ku minzaani yo ekyo ky'ogenda okuba ng'osinkana enkya Allah nga akutuusiza mu kaseera ako. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتيجة سنسكرها. الحمد لله. kulikayo gy'okomye ne gy'okoma mu mbeera ez'enjawulo. Alhamdulillah ala kulli hal. Naam, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza atuwadde obulamu tubanga tukyawuliziganya abantu bafudde waliwo sheekh musajja mukulu afudde eggango eyo yamutezeza ku makya badde muadhin ayina essomero ewaka eri abaana basoma Qur'ani muwanika wa muzikiti ebimwogeddwako birungi omusiraamu yandigenze mu mbeera efaanagana bwekyo ng'ebikwogerwako byebyo naye Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza akaseera kyatuwadde nga tukyali balamu weetuli njagadde twejjukanye ku tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala eriri mu surati Al-an-aam buli alina Qur'ani agibikkule n'atagiina agiyazikaawo ku byewuunyisa byebeera abasiraamu asobola okuba nga tagiina naye gende wa mulirwano mga nti akwe ku Qur'ani obikkule aya ya 151 mu surati Al-an-aam. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الآية. الله سبحانه وتعالى يقام بك محمد صلى الله عليه وسلم انت قل محمد يا بانتو بقامبي تعالى وبجولي بايتي bakowoole atilu ma harrama rabbukum alaykum obasomere omulezi waabwe abalabirira abambaza abaliisa abamalira ebizibu byabwe nannyini nsi nannyini bo byatayagala bakole. Ampuliriza mu ssuula eno Al-an-aam aya y'e151 kwe tutandikidde bino Allah subhanahu wa ta'ala tayagala muntu gwe yatonda gwalabirira gwatonnyeseza enkuba kubikola. Ekisooka Allah yagamba nti alla tushiriku bihi shay'a. Allah tayagala kumugattako kintu kirala kyonna. Tayagala kumugattako kintu kirala kyonna. Ng'ovudde ku balina amasabo balina amasabo ewaka abo Allah tabaagala. Oli ayina irizi ayina ku mudaala gwe yateeka eyirizi ayina abalongo mu kitanda yeeraguza agenda mu basawo be ekinnansi abo abeeraguzi agenda wabakuba ebitabo kubanga mulimu abeeyita bamaseeka nga bakuba bitabo obusiraamu baba bufulumadda tebabubeeramu. Era tulina okusomoozebwa okunene abantu abatali basiraamu bagenda baga nti wali asinga basiraamu wano busamize
n'abantu waliwo seekawawali akulagula asoma Qur'an bannanga babeera bakulu ba bitabo naye Allah subhanahu wa ta'ala atugaana omugattako ekintu ekirala kyonna ng'ovudde ku mbeera ey'okugamba nti ono alina essabo bano basamira bano bakola ki ebimanyiddwa naye waliwo ekintu kyenjagala tukooneko olwaleero ekyokuba kye bayita emiziro nze bapita jamil nsubuga ndi wammamba okitegedde naye emiziro Allah subhanahu wa ta'ala abantu abasinga bagasse ku Allah ne baba nti bakoze ekintu nga tebamanyi nti bajooga omutonzi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala nga bayita mugamba nti ono wammamba ono walugave ono wandiga Allah subhanahu wa ta'ala kyenjagala okukakasa abantu naddala waliwo n'abo walimu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe tuba tusoma Qur'ani gisome matina gisome leka gamba nti Allah yagamba n'ovunula oluganda lwo wabula soma Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ya ayuha nas surat hujurat Allah yagamba nti ya ayuha nas inna khalaqnakum min dhakari wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum Allah yagamba nti abange bantu nze nabatonda nga mbajja mu kisajja n'ekikazi waja'alnakum shu'uba ne mbateerawo amawanga wa qabaila n'ebika lita'arafu musobole okumanyagana awe wali kalumanywera kyenjagala abantu bategeere Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo ebintu bimeka bibiri yateekawo amawanga n'ebika tuyina eggwanga ly'Abachina tebafaanagana B'Amerika eryo ggwanga tuyina eggwanga ly'Abafalansa tebafaanagana Baportugal eryo ggwanga jangu ewaffe tuyina Abakameruni eryo ggwanga tuyina Abasudaani eryo ggwanga tuyina Rwanda eryo ggwanga wakabaila ebika kati jangu mu Uganda nti tuyinamu ekika ky'Abaganda tuyinamu ekika ky'Abanyankole tuyinamu ekika ky'Abateeso tuyinamu ekika ky'Abasoga tuyinamu ekika ky'Abaluulu tuyinamu ekika ky'Abanubbi ebyo byebika Allah subhanahu wa ta'ala byagamba so si 552 eryammwe Abaganda ab'omu Central. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Otegedde ekigambo ekyo Sheikh Yahya buli yenna ali ku leediyo abikule ayeeyo abawalimu bonna ekigambo kino bakivvuunule mu mbeera yakyo enki nti waliwo ebintu ebigunje nti Allah subhanahu wa ta'ala aleese ebintu bimeka yagamba nti shu'uba wa qabaila mawanga nabiki nabika okitegedde tuyina banna Kenya eryo ggwanga bayita Kenya era mu Kenya mulimu Abapokoti mulimu abana Raila Odinga mulimu Abakikuyu ebyo byebika ebiri mu ggwanga lyaki lye Kenya wano mu ggwanga lya Uganda tuyinawo ekika ky'abantu Abaganda n'Abanyankole n'Abasoga n'Abaluuli n'Abanyanya na ontegedde Sheikh Yahya n'abatuuliriza tuli bumu abantu yogedde Luganda njogedde Luganda olukola ki omuganda bw'ayogera ekika ayogera mamba kaakati ebyo Abaganda basajja bagezi ebyo baabiteekawo kuba bo obufuzi bwabwe baabwagalanga bukola kyova olaba nti singa Kabaka Muwenda Muteba abaako waayise wali wagwa wansi n'akuuta akalivu alina obwagazi obwo okitegedde ekigambo ekyo n'olwekyo weetegereza emiziro abantu gye beddira ekyo gamba nti akati nze jamil nsubuga neddira ki neddira mamba tekitegeeza butagirya. Salamu alaikum. Kino abantu bakitegeere kubanga gwe mamba togirya kati wakiyinza ate toyagala ngirye ataani yagamba Allah genda mu surati Yunus surati Yunus njagala abantu bategeere ebigambo bino bagende mu surati Yunus nabagaye balete Qur'ani aya ya 5:9
Allah subhanahu wa ta'ala yagamba qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adhina lakum am 'ala Allahi taftarun subhanallah. Allah ganti Muhammad qul bagambe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mganti qul bagambe ara'aytum mulaba mutya ma anzala Allahu lakum min rizqin Allah nabasiza rizqi embuzi endiga ebyenyanja obutiko emmere ng'ekkobe Allah n'abikola ki n'abibasiza faj'altu minhu harama mu abantu ne mugamba nti kino tukizizizza tetukirya oba abantu gundi bano tebalina kikola ki naye ng'abagamba ekyo baki bantu wa halala ne bagamba nti akati kino bano bakirya bano tebakirya ng'abateekawo amateeka ago baki bantu. Allah agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul bagambe Allahu adhina lakum Allah yabalagira am 'ala Allahi taftarun oba mugunja ku Allah obulimba. Olidde ekigambo ekyo otegeera ki? Kubanga Allah yatusaasidde nti waliwo TV n'empapula z'amawulire ezimu ezikuleetera nti manya ekikakyo bakulaze gye kyava ffe tweddira mamba ewaffe waagabunga ebuwaya gabunga yayingira mwala kuba babiwandika mawulire y'empapula ne media babireeta kati bakulaga nti manyaki manya ekikakyo gabunga owaffe emmamba yalinga agiryanga tagirinaako buki buzibu era ng'azivuba n'aziguza abantu kuba guli mwala ebuwaye ewaffe ebyemmamba tobiyinsinza mbimanyi nze nsubuga otegedde ekigambo ekyo kaakati olunaku lumu gabunga ayingira omwala agenda avube olaba emmamba bw'emuluma emmamba bw'emuluma yamuluma tukozesa olulimi olusabike yamuluma kulaki bwe yafuutuka mu mazzi nagaa nti akati abaana n'abazzukulu temuddayo kukola ki temuddayo kulyaki temuddayo kulya mamba olabye weeva olabye okweddira emmamba wekuva okitegedde ekyokulabirako kyenjagala nkuwekira okimanyi nti efe ab'emmamba ebbanga lyonna tubadde twewasa nga nakkaza afumbirwa nsubuga siba ekibadde kakati katikkiro yabijjeewo ssebo yabiganye olabye nti omuntu yenna aziza Katonda kye yalagira omuntu yenna aziza Katonda kye yakola ki kye yalagira oba obusiraamu obuvaamu kubanga ateeka amateeka yaani Allah yagamba nti imma ya'tiyannakum minni huda bwe yali ajja Adamu ne Hawa mu jjana Allah subhanahu wa ta'ala yabaga wa qulna ihbitu minha jami'a Allah yabaga nti mwenna mukke wansi imma ya'tiyannakum minni huda oyo yenna gwe ganajjira amateeka gange faman tabi'a hudaya anagoberera amateeka gange fala khawfun alayhim wala hum yahzanun tajja kufuna kutiisibwa mu nsi tajja kunakuwazibwa aleeta amateeka mu nsi yaani aziza yaani alagira yaani huwa mudabbirul amra yateekawo ebiragiro ataliye kyova olaba nti tetukkirizibwa kugondera kitonde mu kujeemeraani Allah subhanahu wa ta'ala genda ku bbosa talya ndiga kubanga yaani kubanga ye bbosa ani yagamba nti bbosa kitegeeza butalya ndiga kiri kikalayini yaffe yaki yaba ndiga naye tekitegeeza butagirya kubanga bbosa ate omwana we bwalwala olukusensa ate omukira gw'endiga gwe bamusiiga kandi imagine olaba ebigambo ebyo nolwekyo omusiraamu olwaleero naali ku kompyuta alina n'essimu emuli mu ngalo ng'omupiira agulabira wano ayogera n'omuntu ng'amulaba teyandisigadde ku ndowooza ya mu 16 ziri ez'edda analog kakati tuli ku digito omusiraamu alina kutegeera ntuufu lwaki abasajja baatandikawo ebika bino otegedde ekigambo ekyo n'olwekyo bw'obanga obadde okyalowooza shiriki kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ng'olowooza ono asamira ono ayina eirizi ono yeesibye obukomo bwa lubaale ono ayina abalongo mu bitanda nti yasamira naawaazizza Katonda kye yagamba nti kiriibwa oba ovudde ku nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala amateeka ago oba ogakubye amabega ate omuntu yenna ajeemera Allah subhanahu wa ta'ala obudde bwe buba muki buba muliro nkyenkwewaza nti shirika agaziwa ekintu kinene nnyo musajja avuga emmotoka
bayiri mu kkoona wali enabbingo ayisizza noono ayisizza omusajja n'agenda agigira bw'ati olina muga nti gw'obadde katonda waffe gw'obadde ani bw'oba musiraamu nga gw'okyogedde oddayo eka n'ofuna wuzu n'osalayo n'eraka bbiri n'ogaa nti katonda wange nsonyiwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala musonyi kyova olaba yagaa nti inna allaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tagenda kusonyiwa muntu yenna yamugattako kintu kirala. Lwaki nsonze ku kigambo kino eky'emiziro? Okitegera ekigambo ekyo? Kubanga bano bali emmamba bano tebagirya. Edda abakyala bajjajja baffe abakyala tebalyanga nkoko. Okimanye ekyo? Gimulyeko maama Bulayimu olaba olwaleero. Gimulyeko jamaani. Kati omusiraamu alina kutegeera ntegeera nsiraamu. Tebalyanga nseenene nga bazikongola ne bamala ne batusiikira ne baleeta ku mmeeza gy'abajjajja. Abakyala nga tebalya nseenene seeka. Allahu akbar. Ndeeteraayo babaaki abo babaaki. N'olwekyo okuziza Katonda kye yalagira okulya musango munene. Mujjukire nti Ibrahimu alayhi salatu wassalamu bwe yali agenda okusaddaaka omwana we Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala yasindika Jibuliru n'andiga. Ate gwe gye weddira ate nga newako nzirunda. Kaakati nno omusajja yatumala ekigambo era yateeka ku midiya okwo. Luwoma we yava okugamba nti kaakati endiga abazzukulu tebaddayo kugikola ki? Yali awummuddemu misana mu ttuntu awo. Mmanyi abasajja bedda balinanga enzija nga mulimu obuti bwe bawummulira. Naye ali awo endiga neefubutuka sayidi eyo n'egenda emutomera nakka ku ttaka n'anuubuka naga ndi kaakati temuddayo kugirya. Olabye? Ebyo sinze mbyogera Jamiru, wabula biri mu bitabo by'Abaganda. Olaba ekigambo ekyo? N'olwekyo abasiraamu basaanye bamanye okwawula Allah subhanahu wa ta'ala oli muganda kituufu teri ayinza kujjako buki Buganda. Naye bifo nga tonnaba kwegamba kwawukana ku mateeka ga Katonda, sooka otunulire aya eri naawe seeka yenna abadde agyesembesanga olaga nti emiziro n'ebyobuwangu byaffe birina okutambula ng'obyesembesa aya eri nti Allah yatuteekamu amawanga n'ebika. Tegeera amawanga ge galiwa. Amawanga n'ebika kyekiruwa. Amawanga ye Rwanda mulimu Abahutu n'Abaki n'Abaki. Okitegedde Uganda mulimu ebika by'abantu ebisoba mu abiri. So si bike 5 mu ebibiri Allah bye yali ayogerako mu Qur'an, si byebyo eby'Abaganda. Abadinka bayina bimeka? Abasoga bayina bimeka? Bw'obigattagatta biba bimeka? N'olwekyo ebika byebika by'abantu abali muki. N'olwekyo omusiraamu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwasaasira abaana badibidde ku nzija badibiddeko kubanga nabbosa yafunye bbosa ate bamukkiriza muleeta ati baluganda. Naye nga bosa bamutuma kati nga bwolaba obote baali bamutumye Bwete. Era mwebali abavubuka ab'engulu eyo kakati nga be bansubuga. Naye olw'okuba yensubuga ewaka najjanga eddiini agiyina musajja musiraamu aliko n'obufu bulaga nti musiraamu musajja musiraamu Haji n'agaa nti mwana wange weddira kinti ngabi nti affe wano tuli bangabi wano towasaawa. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire. Lwaki kino nkyogedde essaawa eno nti imaani zikyali waggulu eza Ramazani, abantu batereeze enzikiriza zaabwe tuyinza okutuuka ewa Allah wallahi nga twanjulanga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina abakyala babiri. Abamu ku bakyala be abameka? Hafsa radiyallahu anha ne Aisha radiyallahu anha. Ne wabeerawo n'omukyala owookusatu bamuyitanga Zainab yali mukyala ayiye nnyo. Yayinanga akabisi ke yasogoleranga Nabi Muhammad abalina abakyala basukkako mu bino bye babitegeera. Anti bo bafiibwako. Abakyala bano si kyangu. Lindako ojja kukitegeera. Ajja kukitegeera. Allah subhanahu wa ta'ala talina nsobi gye yakola okugamba nti muwase 2, 3, 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Naye tunuulira emigaso. Naye Zainabu yayinanga asal gwe yakamuliranga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga Nabbi kizibu nnyo obutayitako wa Zainabu anywe kabisi kali ka asali. Hafsa
ne Aisha radhiyallahu anha baakiraba nti omukyalo ono abasukkulumye kondooza olaba obujja bw'abakyala kyova olaba nti bateeka obbukula naye nga buliko ekkomo ne beekobera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bagamba nti bateesa babi ne bagamba nti bwajjeewo omugaye nti mpulidde ekiwunya nange wajjeewo omugaye nti mpulidde ekiwunya kubanga ava wa Zainabu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatuuka ewa Aisha baji yasookera wa Hafsa alaga nti nga mpulira ekiwunya. Era nabbi nga bumanyi nti omuntu yakayingira mu nju ne yeekyekinga nti oba ninye mu busabwa oba kati ava wa Zainabu eri kunywa kaasali era nti ova wa Zainabu owunya. Sajjatu n'avaawo n'agenda ewa Hafsa ne Hafsa n'akola ekintu kyekimu kyekyo kyeyava agamba naga nti kaakati sikyaddayo kunywa asali mukoze eki mumaze sikyaddayo kumunywa. Allah subhanahu wa ta'ala kiyava agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha nabi lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardati azwajik. Allah yabga ati wange nabbi wange lwaki oziza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyakufuulira halali, lwaki oziza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyakufuulira halali. Okiraba ekigambo ekyo bali baaziza nabbi sallallahu aleka asali olw'okusiimiikiriza abaki olw'okusiimiikiriza abakyala be. N'olwekyo yegwe Abdallah Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti bwe tuba twagala okubeera mu nsi ye gye yatutonderamu nga mwetuli nga tulina emirembe tetumugattako ekintu ekirala kyonna. Aziza ye Allah, agaana ye Allah, akkiriza ye Allah, ebiragiro biva gy'ali. Teri kitonde kiyinza kugamba muntu tutolya kino ne tukigondera. Teri kitonde kiyinza kugamba nti tonywa kino nga Allah yagamba mukinywe. N'olwekyo abasiraamu mutereze enzikiriza zammwe. Omusiraamu yenna agamba nti obusiraamu bwatusanga n'ebyaffe obeera muzibu nnyo kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omwana azaalibwa musiraamu abakadde be ne babeera nga bamufuula bo kye baagala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza. Amin. Newunya nnyo omusiraamu ali ewaka nga talina Qur'ani ya Luganda. Newunya omusiraamu nga musiraamu ng'ey'Oluwarabu tagimanyi ate nga n'ey'Oluganda tagikola ki? Tagiina. Weewuunyisa nnyo, ninamu n'ekirowoozo banansonyiwa. Nsooka ogambe nti ate naye ya Luswayiri kuba n'ez'Oluzungu. Omanyi Oluzungu walusoma naye nga tolina naye nga tolina Qur'ani ya Luzungu wakamwe mututawaanya. Anti akati bino basobola obyesomera. Osobola okukyesomera n'otagala nti muwalimu ebitamanyi bya buwangwa. Kubanga omusiraamu buli lwasiramuka obusiraamu bwajja kujjawo mbeera etategeerekeka. Buteekewo embeera etuukana n'omulembe mwoli. Kati omusiraamu mubeewuunyisa ye musiraamu ali ewaka nga yagula dictionary Oxford y'omwana wa primary 7 emitwalo 4 nga kati bw'aginoonya empapula 18 side teri n'36 tewali side. Agenda kugula ndala ku mwaka guno era yagigula endala okuba nti ate talina Qur'ani ya Luganda waka. Yandibadde nga buli mwana agimugulidde. Abasiraamu bakubiriza mugule ebitabo by'eddiini mutegeere eddiini yammwe kyegamba. Insha Allah ta'ala. Ekigambo ekyokubiri era kyenkubiriza bamaseeka nti abantu mbasomese eky'emiziro. Abantu mbasomese eky'emiziro kino bakitegeere bulungi kitegeerekeke. N'olwekyo kijja kutuyamba okubeera nti tukwataganira wamu mu mbeera ezifaanagana bwe zityo. Allah subhanahu wa ta'ala ekintu ekyokubiri kyatayagala bantu bakole yagamba nti wabil walidaini ihsana. Yatugamba nti abakadde ababiri tubayise bulungi. Bakadde bo bayise bulungi babeere nga bali mu mbeera ennungi naawe gy'olimu. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yazzaako bakadde? Kiraga obukulu abakadde bano bwe bakola ki bwe bayina eri omuntu. Allah yagamba nti imma yabilughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharuhuma wa qul lahuma qawlan
karima egati bwe babeera nga bakuze mu kiseera kyaki mu kiseera ky'obukulu bwabwe bakaddiye kubanga abakadde mwebali kitaawo waali nnyoko waali naye yali yeesimbye takyesimba eyali asobola okutambula takyatambula eyali yeegolodde takyegolola naye n'omusanga nga nakati akyakyaba enku yakyaba enku ng'oli mu lubuto tannakuzaala nakati yahaya mazima naawe ozadde abaana ogenda kufuna bazzukulu era nnyoka akyakyaba enku bazadde bamwe bali mu byalo balima maama ali ku lulimbi alimanga okulima kwalima si kwakugolola binywa wabula bw'atalima talya nga yembeera gye mubataddemu Allah subhanahu wataala kyova olaba nti emirembe alina gibamalako kigambo muzadde kyalaga wala nkubiriza abasiraamu n'abantu abatali basiraamu nti ofunanga akadde n'oddako ewa maamawo oba taatawo n'okeera ku makya n'akwekangira ku mulyawo ng'okaakananga n'empewo yakuyiseemu n'akubuuza nti mwana wange kinga okedde nti maama nsaba kunsonyiwa akubuuza nti mwana wange siina kye nnali ate kiki kati maama nkusaba oŋŋambe nti nkusonye lwaki walina emyaka 18 n'onyiiza maamawo n'onyiiza taatawo neyeerabira nti yanyiigira omwana n'omwana neyeerabira nti yanyiiza ani taata naye nga Allah subhanahu wataala yawandiikawo nti omwana ono yanyiiza nnyina kubanga olunaku lumu yakutuma amazzi n'ogaana naga nti kale naawe oli bazaala olowooza kikomaawo naawe oli bazaala n'olwekyo bannange ekigambo bakadde kyogereddwako ebigambo bingi tubeere beegendereza eri abantu abo abakadde abantu baffe wano bandibadde bawangaala emyaka nga balamu abakadde basobola okuwangaala nga obukadde bumuluma nga obukadde buzze naye ng'ali mu mbeera erabika nti nungi olw'okuba nti kasukaali akanywa mu budde otutaatunywa naye n'omala olunaku lulamba nga tokubidde ku nnyoko simu n'okwata olwokubiri n'omala ewiiki ng'olunaku olisiivinga essimu n'okuba essimu ng'olina ne bookubira obukubizo gati obudala mbadde kubuuzaako buuza n'otakubira nnyoko nga gyali esesiribaawo n'olwekyo bannange ekigambo bazadde abaana abakuba bamaama bammwe omwana n'akwata omuggo n'akuba nnyina maama laga nti budala ndeterayo amazino ga n'ogaana aga nti maama wandigambye ejjaaliya n'olwekyo bwe babeera nga abakadde bakuze ate Allah subhanahu wataala n'asukkulwa ennyo maama ono laga nti hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahan maama we yakusitula buzito ku buzito newuunya nnyo omusajja akuba omukyala n'atajjukira mukyala ng'ali lubuto ekisa kyonna omusajja ono yandibadde akifuna ku mukyala we ng'alina olubuto n'olaba kuba omukazi watu neetuula egaana ng'olubuto lukoona ku ttaka gw'olaba olya buli bijanjaalo n'ogattamu entuugo olubuto ne lukuzimba n'owulira ng'emirembe gikoze eki naye ate tunuulira maama Bulayimu tunuulira maama Hadda kankugereze omanye abantu tunuulira maama Bulayimu n'alya ettaka ng'aligaga busota ebikawa byayagala ku makya n'akutuma apo ate bw'ogireeta ng'ayagala katunda n'olwekyo omuzadde ono omukyala ate ye waaki wanjawulo kankuwa ekyokulabirako sheekhe okumanya abakyala Allah subhanahu wataala Allah yabawe ekizo nti bo basaaniddwa okufiibwako ekyenjawulo omukwano gwa maama ku mwana we gwa munda naye ogwa taata gwa kumwa ogwa taata gwa kumumwa olutuuka ogula amajaaga ana n'ogatwaliika ne bakufumbirako 3 maama n'asigaza litya wabula oyinawo jaaliya ne Bulayimu ne Kasifa bujja ku mmeeza awo n'okuba ejja erisooka n'olirya naye buli jjiri okuba oyongera kukambuwala kubanga obwana bukutunuulidde buli tebukola ki maama waabwe agenda okulengera eri nga taata akambuwalidde kujja ate abaana tabakola ki tabawaako nalaga nti Kasifa Bulayimu jangu mujje ejjiri yammwe eriri wano naye nga ye muzeeyo omusajja takola ki mpaka lwakuba amagye 3 n'agakola ki maama n'asusa ejjiri lye erisigaddewo erimu n'asalaasalamu n'awa abaana be
olabye omukwano n'ekisama amakyalina ku mwana n'olwekyo abeera wankizo nnyo abaana abajooga bamama mmwe muli babi naye Allah subhanahu wataala ajja kubabonereza bwe munaaba temwenegezza gende wali maama wo mwitondere mu mbeera yonna esaanye. Ekyokusatu Allah subhanahu wataala aga nti wala taqtulu awlaadakum min imlaaqi nahnu narzuqukum wa iyaahum. Allah aga temuttanga abaana bammwe nga mutya obwavu. Totta omwana ng'otya obuki obwavu naye kisoboka. Naye Allah subhanahu wataala bw'aba yakyogera ku kiyinza obutasoboka tekisobola gyekiri. Kubanga omuzadde asobola okubanga omukyala azadde ebyo omwana ali myezi 6 ate olubuto ne lugwamu. Olaba obuzibu obubeera wakati w'abantu ababiri buli omwana nyamunne tigwedda kugamba nti akati gwobadde tolaba naye ng'ali ku bonna ani ayina amagezi agatonda omuntu naye teriyo batabayina. Gwe tokimanyi nti omuntu kati waliwo omusiraamu ayina omukyala w'amaze naye mwaka yakamuwasa omwaka mulamba guweze naye tebalina mwana. Olowooza balina kye batakola. Okutondebwa kw'omuntu tokuliramu magezi. Okitegedde kakati amagezi gabawa ati ati akaana okalaba kakyali kato tukole tutya tulugyemu. Olwabe batta omuntu lwaki batya obwavu ero lyabwa ati akati omuzigo ogulaba budala jaliya kasifa ne Maimuna ate twongere tuzaale tunaabaliisa kyolaba na bano. Allah kyagamba ati nga butya obwavu temutta abaana bammwe nga butya obwavu. Yaga ati nahnu narzuqukum nze mbagabirira wa iyaahum n'abaana be mutta azeekola ki nze mbagabirira. Tolina buvunaanyizibwa mu kuliisa bantu b'oyina waka Sheikh Yahya kubanga osobola okusiiba enjala mu ttawuni oyina emitwalo egi noga ati bwe naalyako ekikomando ate sukaali sijja bukola ki sijja bugula noga ati akangume era n'ozitwa naye nga gwozikoze. Abeekabo bakoze eki balidde gwe tewabaddeko nazizo ate nga gwozirina mu nsawo. Allah subhanahu wataala kyaga ati wala taqtulu awlaadakum min imlaaqi temutta abaana bammwe. Kyova olaba olunaku lumu nabbi sallallahu alayhi wasallama omusajja yajja waali nabuga ati ya rasulallah ayu dhambun a'zam zambi ki erisinga obunene. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ati atajalu lillahi nidda wa huwa khalaqak. Kwe kusaba atali Allah gati Allah yakutonda yakulabirira. Sajja nabuga ati abutufu inna dhalika la'azim butufu anange ekirabye ekyo kinene gate yakutonda ate n'osaba ekitaliye. Nabuga ati ekyokubiri antaqtula waladaka khashyatan an ta'kula ba'ak. Kwe kutta omwana wo nga toyagala alye ku mmereyo. Kale baji kisoboka. Ng'oli wano otawaana bakubuuza ati wange kiki kolerera baana. Naye nabbi yagamba nti omuntu kwe kutta omwana we ng'ekimuttisa omwana atya omwana we okulya ku mmere ye atya obwavu. Naye Allah yagamba temutta abaki temutta abaana kati abawakankulamu embuto ne musala amagezi gonna agatta abaana mwesaana kwenegeza Allah subhanahu wataala. Ekyokuna Allah subhanahu wataala n'agamba ati wala taqrabu alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Temusembereranga ebyobuwemu ebyeyolese n'ebyekiso. Allahu akbar. Ensi yonna yafudde. Allah atutaase bannange twenegeze Allah subhanahu wataala. Tekitaliza obwezi obutambuze la ilaha illallah. Otuuka mu woofiisi abasajja bakozesa abaana basooka kubasobyako. N'osanga mudala ali kasitengi ka pikipiki omuwala aleeta kyayi agati ako kantu kasumaani ako kasumaani haine betafaayo. N'osanga nga buli wantu wonna abantu Allah akbar. N'olwekyo bwe tuteddeko Allah subhanahu wataala akyatubonereza nnyo. Sente zikyabula sukaali akyali nnya. Lwaki?
Nabbi sallallahu alaihi wasallam ati abantu bagenda kulekayo kwolesa mazambi gaabwe kwolesa bwenzi ne batuuka n'obulangirira okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala agenda bateekako endwadde ezitaaliwo kubasooka ebyatuukadde ebyo okitegedde ekigambo ekyo nolwekyo baganda bange kigambo kya butambuze tukyewale sala amagezi gonna weeregeze Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekyo tukireke abavubuka abatannaba kuwasa okuwasa kuno kuli cheap okusinga okuganza ono noli kiri very expensive obwenzi buli very expensive kuwasa kuli very expensive no obutambuze buli very expensive kubanga omuvubuka akwata emitwalo 3 nagiwa Kadija ayino waba kuyambe gajiwadde Kadija ganagiwadde Mbega kuba atalaba nti bwabagiwadde Kadija abeera nga ayigidde ejjala alabanga atabwezeeko olaba ekigambo nakwata 3 naye ngewukata yinayo fulasika aye namwegayi ati munaye sifunye naye mwenafuna badde nja kuwe ezisingakawo naye sifunye aye n'osanga omusajja omufumba ayina amaka ewaka nga mukyala we tasobola mukwatira mitwalo 3 eba 5 n'agimuwa naye ate n'asanga ono afumba kyayina amukwatirira n'okwetonda neyetonda tezirabisa ejja kwongera sejja bali azaagaana nolwekyo kigambo butambuze Allah subhanahu wa ta'ala yakitugaana obwekiso bwe buliwa kuba buno bweyolese budala bamugamba avuga takisi ayina mukyala we ate ayina waawo w'emmere gwaganza obuganza genda mu makumba kama baffe tekitaliza Allah atutaase bannanga atutaase twenenyeze Allah tuleke ebikolwa ebyo abawali mu bahaji baani ffenna ensonga eyo etukwatirako wamu kubanga ebizibu bingi mawulire obiraba haji nakompuleyininga nti natwala omukyale wa budala omujjanjaba budala n'amweza oli budala libaga nti twateesa netuteesa nekuwayo sente ate era n'akomawo ensi nekitwala nti bwekiti bwe kirina okuba kya bulijjo naye Allah yakigaana kisiika yakigaana obwenzi obw'ekisa obwogerwako wano waba abafala ye musajja okwagala omwana we wanyina kyegaawe kubanga babikweka embuto ze zibaloopa okitegedde ekigambo ekyo n'olwekyo obutambuze obweyolese n'obwekyama Allah subhanahu wa ta'ala yabuga nti kyovula mu musajja tokkirizibwa kuyingira mu kisenge ky'abaana bo bawala nga tosabye nga tokookoye kakati Allah asaasire tuteekeko enzigi abaana abawala balina kusula bokka n'abalenzi balina kusula bokka omukyala takkirizibwa kukolokola kisenge ky'abaana be balenzi mpaka nga bamukkiriza nga beeteeseteese benzizzaako engoye zaabwe naye kireese emitawaana bingi omwana alina emyaka 12 atambula taata ali awo atudde taata ayambadde ekinu mu ddiiro n'omwana naye ayambadde ekinu n'otunuulira nga byonna bibasembeza ku mbeera yaabwe ono gitaata waba tafunye ekirowoozo omwana ajja kukifuna Allah kiyava atugamba nti wala taqrabu alfawahisha ma dhahara minha wama batana ekisembayo nga tumaliriza ekisembayo bikyaliyo bingi naye kyetumaliriza nakyo puroguramu yaffe eno ey'olwaleero Allah laga ati wala taqtulu nnafsa allati harrama Allahu illa bilhaq temuttanga abantu abo Allah bye yabazizaako okutta okuggyako nga mubatta na maziba jangu weetegereza abantu betufiiriddwa ab'omuwendo abantu baatebye omusajja w'ettaka eno simanyi era giri ttaka emukono baamusse ettaka lirye naye baamusse jangu baganda baffe ababonda abantu bokka be baakatta bakayanira sente nagambye 13 opadde 2 nanga nti onazibako pikipiki bali ne baviiri ne batta ne bakwata piki ne bayita ku muntu okumanya ensi yatabuse n'obalaba nga bakwata piki bayita ku muntu afi kuba seeka waffe gubatta ene namuse seeka waffe yawaayo sente nga kapapula ka mitwalo 5 omuvubuka wa boda namuga ati ayagala kubba piki ne batandika okukuba obuwalimu omukyala eyali atunda emmere n'avaayo n'effufu gw'eddene naga nti ono be batta ne mwannyinaze n'akuba ku mutwe seeka ne bamutta abaana naye buli yenna alabanga batta omuntu n'atasala magezi gonna kukubira poliisi kusala magezi gonna nti kumutaasa seeka yaye singa osanga omuntu nga bamukuba nti mubbi n'otakubira poliisi
n'otasala kaweefube yenna ataasa muntu oyo naawe obalibwa mu batemu era ezambi Allah nawe tagenda kukusonyiwa paka ng'obweregerezza. Obusiraamu tebwagalira kutwalira mateeka mu ngalo. Kyova olaba gavumenti yandiwadde ku kitongole ky'obusiraamu ne kiteekateeka amateeka ga Uganda n'olaba ensi bw'eddamu omubbi bamutta. Olina atwala kasooli 8 omukazi yali eno buwama yayingira mu nnimiro yanoga emisooli 8 bamuziika mulamu nti atummidde emmere. Subhanallah. Ensi ate neerabira ddala nti kyekituufu. Naye obusiraamu buno bulina enteekateeka yaabwo n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana okutta abantu. Abantu tebattibwa era tolina buyinza butta muntu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala be yateekako nti asse munene yakole ki attibwe ate siggwe kuva eri kutema. Musajja yasse omukyala ennejje waffe erubugumu tiwakitegeddeko yamusanzeawo lwakuba tejjolo lwakola ki nakuba ekyomukisa omulungi naye yakoze eki bagasimbagala ewabuugo okitegere ekigambo ekyo anti yewadde omutwa era yafudde olwambala okkuba olwo naye naawe wakaki kati ebintu ebifaanagana bwe bityo obusiraamu tebikola ki tebubyagala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumweyanze nnyo omukadde waffe mwalimu jamil nsubuga nakubaira otutambudde njala okwebaza nti obadde muliza saba Allah subhanahu wa ta'ala tugasebe ebintu ebyo tusobye abantu bakakase nti gye tusoma Qur'an kitabo kyani kya Allah nze bwe mbanga nzivuunudde mu by'oluganda lwange naye ng'akulagiridde aya weekola ki weeritwala obuvunaanyizibwa ogenda ogibikkula ogisome ogitegeere nga bwekola ki aya 59 surati Yunus n'ekikumi 51 ze tusimbyeko olwaleero essira genda otunule